Olimpia edimu kana kalototi ako ani boyita tukwaniriza olyotia Jackie, how are you doing? manange sinnafa kyekigenda maaso kinnafa wali awo debasubira ndi bafa bangi abayuda bangi bo bangi nga balowooza lwaki baba balowooza ndi waye eva ku bannayuganda tebagaliza abantu babi kulikayo ku stage nvuddeyo vibe ebadde etya nagezeko nga ntidde. This is my second biggest stage from Gwanga Muje, for example. Wedda nkola naye nga nkola mu private functions naye this one was wetwakulaba ku Gwanga Muje concert n'ogenda n'oyimba abantu muline bagamba nti naye Jackie akyasobola okuba nti alinnya ku stage one of the biggest stages kati eziri mu Gwanga n'ayimba nga tatiddeemu. Of course, it doesn't matter even from before, whichever stage I step on, I'm always scared. Chemuyino kumanya. Tell stage because okay, simanyi kubayimbi balala. Ngenze nganze, buli stage jenninyako, it's something new always. So mbantya, and I pray before I step on any stage. Kati size ngazi no, I pray like extra, much extra. So sagala balowooza nti so akulinnya ku stage kiba kiganye. Sina magulu, sina mikono, dobozi teriiwo kiba kiganya. On top of that ndi mulugwala so nchikuba. Lwaki oba otya nga ate obadde mu game for some good time? Nedda, every single audience is something new. Tolowooza nti buli sawa bw'oteeka program ku TV oba okola interview. That's the reason as to why you ask new questions all the time. Okitegeera singa you are asking the same questions singa bakugoba dda ku mulimu okitegeera. So for that matter, even me stepping on stage is a different kind of thing. Wano ndabyemu bazungu, ndabyemu balugwala, mulimu batanzania abamu. So it is always something different. So what is it that I can do? Of which ekintu kyensoka okuteeka mu mutwe gwange before I step on stage is abantu balina ekintu at the back of their minds. Akyasobola. Kati I have to disprove that. Kati nze mbeera ku UCE, PLE, UCE, USCE byonna combined. Owaye tulaba ennaku zino abayimbi batandise okuba nti ne bakola kati concert nga bagezaako okulaba nti bagenda mu bisaawe bisinga. Kikyolina okola otya onansasula bwekuwa bwino meka tujja kwogera nga twogere ku screen oyo nampa meka obadde oyagala nkwe meka mama sooka oteeke wano saagala muzannyo sisagira mu business. So what do you have this year? First way it's cut. Jackie, batugamba nti olina health problem bw'obeera ku stage naddala ng'oli ku stage olina obuzibu ofuna nti era bakuba empiso every after ndowooza 1 week bakuba empiso nga 10. That was a long time ago. By that time I was addicted. For me to be on stage, I needed to have that injection after. I don't believe I have a health problem. According to the medical term, I'm a recovering addict, and I am proud that I'm recovered. So, ebyo byowulira munnange oba bijja ku Blizzard Uganda oba bijja wasimanyi. How is it hard to recover? Kisinzira. If it's a normal person, for example, an ordinary person, it's not as hard. Nekati bantu ngaffe okitegeera otuuka wali something happens, they will immediately relate it to kizibu kyoyina. So it becomes a bit hard because kati ffe tuli mu limelight kyensobola okugamba. But I don't believe anything is difficult as long as you believe nti osobola okivaamu. Nze bwekyo bwe ndowooza. Bw'olaba skaazi zino zikujjukiza ki naddala nga zino bwe ziti okusinziira? Zinzijjukiza nti I'm a winner. Jackie Chandiru is a winner. And sometimes I speak French. I don't give a fuck what anybody thinks. But I won this battle. Mukama yanyamba to win this battle. My family stood by me. My friends stood by me. So I won this battle. So when I look at my scars, I will not do anything to take my scars away. I keep them because they remind me that I am a winner.
Yes. I'm proud of my scars because techali changu sagala na balimba. It was not something chenakera kumacha nenchivako. It took me about 6 years. So when I see the scars, they remind me nti I won this battle. I don't have one scar, I don't have 2 scars. I've got many scars. So the fact that I've got many scars, and I speak about my scars, and I am proud of what I went through because, let me say, abantu banji nnyo, say fans of other artists, but they insult me a lot. Come again? Yeah, they insult me. I'm one of the most insulted people. As in how? Why? I'm cyber bullied cyber bullied and cyber insulted. Nze banvuma kiro na misana. Nti gwe kati ekyagaana enjaga what ekintu kyenina okusooka okugamba. I'm not going to explain. Bw'oba olowooza mu mutwe gwo in your small ignorance nti njaga is addiction. Bibeera bingi. Naawe atava ku simu n'osigala ku simu paka 11 ku makya. Naye ng'olina okubeera ku mulimu ku ssaawa emu. You have 30 minutes to prepare. You're addicted to your phone. So I'm not going to waste time having to argue with people about my situation. The only thing is I know at one point, is Charlie plan ya mukama. So I'm not going to try to take my scars away because I will show my scars proudly. Ngamba abantu nti nakivaamu. Kibani aba bakubulinga. Banange balinga 15. Bayimbi bafani basososo nze muyimbi teni muyimbi asobola okumbulinga kwa onteka ku stage ne muyimbi ga mazima gali nkikuba. Nimbye. Nyame mbanga nimbye tojja kungamba ku screen. Naye kiri fine, it is okay. Amazima gali nti sakera bukeze ku machanze nganze kubanga amaanya go nalisigalina. Mukama yanyamba okutegeera nti ndi mukulumya abantu bangi, my family, ndi mukulumya bafane bange n'abansabira. Nenkera ku macha nengamba my nandaga ebintu nga 2-3 things nengamba you know what, I'm done. Okay. Have you done any cancel? Yamba n'abaana batabali eyo okulanga babivako n'abantu abali situation. Yeah, definitely. As a campaign, I do that. Naye ekintu kyolina okumanya kunze. Si bingi bye ngenda okukola nga mpita ba camera. Okitegeera. Naye nja kukola byonna bye nkola because I've been to South Sudan, I've been to West Nile. Nze ntambudde nga njogera ku kino ekintu. Naye sigenda bayita nti kamera mujje nedda. Naye omuntu omu oba babiri out of 100 or out of 200 people bajja Agamba. I listened to Chandiru's story. Nze kyokka kye that's enough for me. Ebisigadde? Now you are back in music industry. Moving in the same circle. And in that same circle, mulimu abantu abakozesa. Yeah. Nze kyenayitamu kimala gemazima. And chenjagala obagamba is there is no action on this earth etayina consequence. Okera kumacha and you abuse, you know our body is God's temple. So when you abuse God's temple, you have to pay the price. Omusajja teyakera kumacha n'agamba nti let there be man gwe n'okera kumacha newe kuba kayiso oba n'okwata enjaga oba n'oteekamu ice n'okola ki no nedda, you have to pay for that. And the fact is paka kati nkyasasula olowooza waki bakyanvuma paka kati. It doesn't matter what I do, you understand? Nkola bye nkola omuntu akera kumacha n'agamba nti gwe ekizibu kyo tukimanyi music yakulema njagala God knows I'm still paying the price. Naye oza siyimba nyimba wali e Kenya n'ofunayo n'omusajja mbu yatambula bannange muve ku mbu oba mwabaki n'embu musajja ani soko mpe ku details nja kubanga nafuna omusajja nga simanyi nedda ani oyo batugamba nti wagende Kenya oli ku treatment n'ofunirayo omusajja kati mbeera ku treatment bwe mba nga ndi mulwadde embeera nkola kino omusajja
kakati kyolina okumanya sweetheart okuntwala mu rehabilitation sinti nafuna musajja. My ex-husband Noel Van Vliet was very good to me okitegera because he cared about me. I am a good woman. I was a good wife to him, so he cared about me. Kati ebyo bimbumbumbu ebyammwe simanyi na kyabagamba ge mazima. You know, ekintu ekisooka, I cannot say this on TV. Alien Skin is a grown man. Bwabanga yasazewo okulya omuddo. I know my Luganda is not good. Yes. Bwabanga kyasazewo okukola, akikole. The only thing that I will say is every action has a what? A consequence. Ayinza okuyimirira na proudly n'akikola, but you never know, it may go out of proportion. Okitegera. When it goes out of proportion, abantu bamuwagira akikola. When it goes out of proportion, bajja kukola they will point fingers. Nti kati gwe, anti wali oli omuddo. You see, people are different. You do something that people want to see right now. The next time, they will turn what you've been doing that they liked against you. I don't care what he does. Musajja mukulu, so akera kumacha ne mugamba, don't do this, don't do that. Baba asazewo nga kyayagala okukola. That's up to him. I like his music. I think he's very talented. I like his attitude. Because alinga omulugwara. Yenjagala nze. I like his attitude. Alinga omulugwara. Alinga nze. Yeah. Onansonyiwa ndi mukazi mulugwara. So I like that kind of attitude about him. Yes. But me, I personally believe ebintu ebimu, because I think of what I went through. Yes. Oyina okupima is this okay, is this not okay? But nga bwe nakugambye omusajja mukulu bwabanga tayagala okukola akikole. Yes. Ate kati gwe oyagala kya gundi ndono.